Ndiza amanya zetu simapolo Harold KAIJA kakubuzeeko ate tandike program. Mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambe. Njawo twalamukusa guno okubalamusa. Timwasiza mutya. Mikwano gyange abanoonyezako akalulu ka East Africa ennaku zo twawummulamu olw'okukungubaga. N'ejjo nafunye omukisa negatta ku bakulembeze abalala. Ne tugenda okubanga tusayininga ekitabo ekya Jacob Oulanyah era mubaka wange mwe namusabidde tiwatuuka ewa Mukama Katonda amutegeeze ffe eno ebintu si birungi akiwandiise so ne mutegeeza era nja kwebaza n'emikwano gyaffe ab'oku Dream Restaurant Wandegeya era kuno kyatubuuzaako nti banaina bonayise akawungezi omanyi bakujjukiza mu nkya bakusatu oluusi oba tincha bakusatu ffe twakoze eki twateze dda naliko n'emityana ne baŋŋamba nti bajjira bakusande nali ngenze okukyalira deputy speaker wa Central Division mu FDC Nambuzi Shamimu n'abakulembeze baffe abalwadde waliwo nagenda mu famire y'omwami Kigundu mubulaiza wa FDC yagwa ku accident muluka n'emutema ne bageza bamuzaawo kisebo ngenda okutuuka ku Sande nga kuliko okusaba kwa pasa ngazi nti nangamba omukyala kuno tavaako kwakulabira akati noza kantumire mukyala Kigundu omwana wabyejjako nti bya mukyala Kigundu ne haja treasurer ffe twagenda yafa tugenda tubuuza ku bantu be ne bampe ebibala ne bannamityana bonna okutwaliza wamu wali omuvubuka bamuyita si Wakayima bamuyita Wankima alizigoti atunda nyama anyamba tubeerako so mikwano gyaffe mwenna abatavaako mutuwa amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala katukubaganye ebirowoozo ebirungi bafunye ebizibu ngeri ebya bulijjo mugume Harden abafunye ebirungi temweyibaala kale atulaba ku Soul TV bwetyo butandise program omubaka wa president wanatuukirira tujja kubanga tumukwanjulira era program egende maaso ekwajje olunaku olwokutaano wiiki ejja twategezeddwa nti omubiri gwa Oweekitiibwa Jacob Oulanyah bulijjo okusitulwa gutwalibwe ku kyalo gye bamuzaala Lagoli mu Omoro district naye ate njogedde wali nti budget oba embalirira ey'amaziika ga abadde speaker eyogezza bannayuganda obwama obuwumbi obubiri mu emitwalo mu miliyoni 10 mwabaddemu aba A+ bano bategeka omubiri n'okutegeka entambula yaagwo byonna ebyo mubadde mu budget obuwumbi 226 Acholi parliamentary group abo babadde baweereddwa obuwumbi 313 waliwo akakiiko kategeka ebyensimbi simanyi kano kwate kakola kyoba finance committee obuwumbi 248 miliyoni 248 security ebyokwerinda obukadde 158 ne miliyoni 50 amafuta agagenda okukozesebwa babadde bategeseeyo miliyoni 124 ensimbi ezo nga bwe nkutegezeza ku social media nawalala wonna ebigambo byadde bingi nnyo naye ate tujjukire nti entegeka ng'eno eri mu tteeka era okusinziira ku Oweekitiibwa Minisita Babirye Emile Babalanda yagambye nti kino twakikoze olw'okubeera nti twagala kuwa omukulembeze bwaffe amaziika agajja mu kitiibwa kye kyekisooka ate n'agamba nti kiri ne mu tteeka bwe twakebedde ku tteeka erya Parliamentary Pensions Act ligamba nti speaker bw'abanga afudde oba deputy speaker omusaala gwe ogw'omwaka bajja kubalirira ebitundu 3 ku 10 ebiva ku musaala ogwo ogw'omwaka bibigenda okutegeka amaziika ge naye bw'ogenda okubalabalamu bw'oti ogenda okulaba nga lazima mulimu obulyawo bitakwatagana kuba bw'obalabala obuwumbi 2 mu emitwalo miliyoni 10 mbwekyo kyekibe ye 30% ekitegeeza nti mu mwaka gumu speaker mu mwaka gumu speaker abeera afuna obuwumbi obugenda mu buwumbi 7.5
ekisoboka okubanga ekyendowooza nti kyandibanga tekisoboka oba oliawo tutandikirawo wenyini tuli wakati mukungubagana bwe tudda mu kudisikasinga bino tebera mpisa mbi Kaija. Yes, bwe yali badde okusookera yali president wange Makerere mu class ya Fair Masters of Arts in Economic Policy Management. Omukyala Prosi Nampija kwali ndoza laka budget ero budget ni abasabira omanyi budget zino njagala okutegeeza abazikola nti okusookera ddala zivumaganya abafu era abantu abamu mu kuteesa omukulowooza okwangu balowooza ssente ezo zeyowa famire zo yafudde naye nga bw'otunira kuno tekuliko ssente zikwasibwa muganda we mbw aspendingeko era abazitematema bebazikola ki bebamanyi bwebazisaasaanya era ffenna tuziisa abafu abanga omufu wa miliyoni 2 zibagaye 226 aba A plus yes miliyoni 226 package erimu ki mu miliyoni 226 kubanga ffe tugimanyi nkola ya wano ti abantu sente baziyisizaayo nabo ne bazikima oyinza okwesa miliyoni 10 ngaliwo ensawo z'omuntu kyovala abantu abamu sente bazifuna naye ne zibaggwako kuba bw'otununya mu kufa okufaanana bwe kuti nga gwe ofuna mu bufunye kijja kuleetera abantu abaagala eggwanga lyabwe tutandika okulamanga Bishop Tutu. Bishop Tutu bamuwa state burial. Yeah. Najja n'agamba nze saagala okuziika kwange kubeere kwa bbeeyi. Okusookera najja n'agamba nti yagana ne case olw'obutonde bw'ensi. Yasooka n'agamba njagala mugende Katale. Mugyeyo essanduuko. Enaaba esinga okubeera ebbeeyi entono. Esinga okubeera ebbeeyi entono. Katolina bw'otugamba ebbeeyi entono ya miliyoni 10. Yana nayogera n'omuti gwa pine kakati ngina kuba naye amaliza nga bamukrime yes andi kyagaba kwa walwando okutambuza omuki omufuba kutambuza kati wado eze okuziika odawo gamambo okoze entaana ya sente bweziti naga nti ntize banjoke bagirevu gino kulanga abantu bamuziika tewenkana tayiro tojja tugamambo eyentaana wagizimbisiza miliyoni zifaanana bwe zityo n'agamba bajjemu emmotoka zino zimotoka eddi bajjemu bino n'agamba nti flag eno ezo zo bazirekemu ez'okussa wansi kubanga zo teziriko ssente neera oyinza okusaba n'ogenda obuuza ku bajeti ye South Africa ng'abantu abaakeeranga okwamusa okussa flag awo wakati nga bayinza ogaa buli omu yafunanga miliyoni nga 10 era ngeri abanoonya okulya so katambi olaba omusajja yagezaako bambi okukola erinnya lye ng'abantu olaba erinnya lye libeeramu Oulanyah budget naye nga teri muganda we teri mukyala we teri wa luganda lwe ali na ku komiti ekwata ku ssente kakano ojja n'otugamba finance committee akakiiko k'ebyensimbi miliyoni 248 mu emitwalo 7 zez'okutematema nti okunyiga kalkyera tubaleebalemu naffe zisinga baa nenzijukira ekyamwami Latifu bwe yagamba nga batemyetemye bajeti ya covid ffe nga tetufunyeemu okakana palamenti ewedde nga bagiwadde miliyoni agaga naye nga kyava yayogera mu plenary kakati waliwo gye nagenze nendaba ng'eriyo ssente zibalemye n'okunnyonnyola ndowooza nzitemeetememu waliwo bayize nga abaana bakiwandiise ekyo ntememu oba oliawo nkujjukizeemuko yes okutematemamu katono mangu nnyo n'embiro sitting and ushering miliyoni 2.8 sitting what sitting and ushering ku mukulu ogusooka nno ogusookera ddala emikolo giri gya mirundi nga3 okutuuza abantu n'okuyingiza abantu kyonjaga abantu bakitegeere abatuuza health service
miliyoni 13 n'ekitundu. Ceremonies miliyoni 12.3. Ceremonies yeki Protocol miliyoni 3.5. kakati ceremony protocol tutamu nda sikukata bugasi byembuza ceremony protocol yeki anti yebi protocol miliyoni 3.6. A+ service protocol mbuyanyo A+ service nya tugene mpola mirenga musumba emilya mukawo ogambe protocol omuleki basasuza bino byemuyenga kwe kugamba aba minister batula wali bano ba MP bano ba kika izo miliyoni ki ngena maso emuyenga A+ funeral services omulundi gundi esooka package esooka miliyoni 7.5. Then kololo grounds jagenda okutwalibwa decoration miliyoni 8.9. Sitting and ushering miliyoni 8.10. Sitting and ushering abana batuuza abantu miliyoni 8 si wabyawo kale tukyazika. Ceremonies miliyoni 4.5. Then accreditation miliyoni 2.6 eyokuwa abantu bukadi nti mu mugendo okujja njagala kubuuza waliwo omuntu gwalayola kufa ngaliko tagambo your minister your MP accreditation bukadi ndozo zibera mu workshops nibagamba abayingira be bokabe tukola kibe twagala ku mufu balina abantu bagenda okugamba nti bano bebalumiddwa bano balumiddwa mpola bano balumiddwa nnyo tumanye tuba classifying ne gune tags tugende maaso. Waliwo construction wabagenda kuzimba Kikololo miliyoni 19 si nyingi. Protocol miliyoni 1.9. First aid miliyoni 10. Kyeja 19 miliyoni 1.9 ye construction Kikololo. If we account tukiza construction of what? Finance subcommittee miliyoni 2. Subcommittee eri enene nyo ya 2. Health service omuli COVID-19 protocols miliyoni 6. Publicity miliyoni 18. A+ era funeral services Kololo publicity miliyoni 18. Goba hakusasula sente mmeka okugya kuzina sokondeke. A+ funeral services miliyoni 15 mwemu Kololo ku mukolo gwe Kololo. Ngende maaso tugenze omoro no kawumbi kamwe emitwalo 10 akubatide no katema ne miliyoni 10 nibagane bakagattaawo katike batemetemo ono decoration miliyoni 12. Sitting and ushering miliyoni 18.7. Ceremonies miliyoni 30.6. Fuel and coordination miliyoni 12.4. Construction miliyoni 3. Protocol miliyoni 2.2. Funeral services omoro billioni 1.1 billion. Funeral services general miliyoni 1.2. Ndozo mwemule ebyokulya n'ebirala byonna bwebityo billioni 1.10. kakati ku bwebityo actually parliamentary group miliyoni 3.13 n'ebirala. Religious leaders abakulembeze b'eddiini miliyoni 11. Health services miliyoni 3.4 byebyo. Omanyi gundi abangereza oluyimba lwabwe olw'eggwanga bayita God Save the Queen. Tunavaano nakubuulira lwaki balutuma bwe batu kate eri abagamba wali tugambidde ddala. Naye ku papula lumu nga lwogera ebifaanagana ku ebyo omukyala PS wa health agambye tetulina ssente za kufuna basawo za kusasula basawo tuhaya tufuna okuba okusasula obayina waliwo nabo n'ebbaluwa n'agirabyo yes naga tuhaya mo kati interest in tuhaya mo waliwo be bayimiriza ku mirimu ebbaluwa kakati n'owandiika budget efaanana bw'eti gyempulidde nti bagitemye mpulidde abakyali ku parliamentary group bagamba mbusente zaabwe waliwo yasongeddemu miliyoni esukka mu 5 ziba bagamba ki kyeni mu kugamba mu budget eyo eri abagenda okusa sementi ku site abagenda okutandika ebizimbe yafunye miliyoni 5 miliyoni ki miliyoni 10 ze mbadde ngamba abantu nti okufa kwa Oulanyah kuina bingi bye kutuyigiriza nti omuntu yagenda n'akola campaign afuka chairman wena vice chairman w'NRM omusimayi Museki yatudde emirundi emeka n'alwana n'afuka MP w'omoro simanyi
oba abadde yasobodde n'okwebaza abalonzi n'akola kampeyini yali esinga okubeera enkambwe n'afuna obwa sipiika n'atuuza entuulo ezitawera ki 10. Ekyo kibayita omuntu waali badde okiyigiramu nti omuntu oyo bwe yanoonya ebifo ebyo yali tayagala kubituulamu kukola kisanja kye akimaleko. Bw'omala okukimanya mbu yagala okukola ekisanja kye akimaleko bwe tugamba eno ensi tesaana twemazaamu. Ngamba nnyo abantu nti nze mba nsaba Katonda sira kumusaba ssente, musaba Katonda wange mpa amagezi ge wawa Sulemani. Era olwo omuntu bw'aŋŋamba nti wakoze ekyobusiru mpulira wubi, mpulira nga njagala nakka nti ndi musiru. Kitegeeza Katonda kye musaba takimpa. Oli bw'aŋŋamba nti ndi mugezi nga nze mpisa emikono mu maaso ne Katonda weebale kye nakusaba okimpa. Maama wange wera yansabira omukisa mu baana ba Yakobo yansabira gwa Joseph. Era kolaki kuyamba kukwasizaako balala obayambe okubeera obulungi. So naye abalala ndooza beera basaba Katonda nga bagamba nti abantu 3 bagenda ewa Katonda. Omungereza omuzungu bw'atuukayo n'amugamba nti abadde yaganya kamange ekindeese wano nze njagala magezi n'agamba nga kuwadde. Omuwalabu n'agamba nti nze amagezi sige nkola ki sige neetaaga nze mpa ssente. Omuddugavu n'amubuuza ate kokokya nti nze mbadde mperekedde ku bano n'avaayo buggo. Akukagira ndowooza. Mandela mu kitabo kye The Long Walk to Freedom ayombagana ne lecturer omuzungu ku university yali akola BA, Bachelor of Arts in Arts. Bw'amubuuza lecturer n'amugamba Mandela ku ssente ku magezi ne ssente olondawo ki? Naga nondawo ssente. Namugamba oli musiru. Twayona we naga alode ga magezi ngalina. Kati kiri kye kikola ki? Kye kiddako. So okudda ku kino ekintu kyaffe nti kino kissa ku bantu nga baavu mu mbeera gye balimu. Nga mukyatwala simanya parish model nga mukkiriza nti abantu ebitundu 40 ku buli 100 bamala omwezi nga tebakutte kuki ku siringi. Mwagala bayingiza mu ekonome ya cash n'obawuliza bino. Kati abantu baleetera okuwalana. No, I'm telling you what baba singa okirabamu engeri y'okwejjalabya anti no asinze wala namwe mwenyewe namwe mukimanyi neje muyita feedback gye muwulira olego olaga nti munnange bakoze bulungi oli kuwanga abasooka abantu baziise ne bagenda n'ezo companies ze boogerako ne balamuza amakeesi ne bababulya n'ezi package ziri written. Kabuuze no package zigenda mu sente ezenkana bwe ziti obungi abantu bamanyi mbuno omulambo bwe gusigala mu funeral home gwa mitwalo 5 buli ki buli nnaku bwe zibwere ennaku 10 gaba mitwalo aga ekisinziira mulambo ki mulambo gwani no bakisaawo ebode bagita bode buli lunaku kati neda omwebale ate ne mukugamba no ndi mukugamba waliwo ebintu abannaffe bibali mu kukola nga bireetera omuntu okwetuga okwabika. Kyegambye kukira kutandikidde ku Bishop Tutu. Bishop Tutu bw'ataayagala bintu bifaanana bwe biti kugenda ku linnya lye na describing okuziika kwe. Ndowooza abantu abatulaba baagala okusigaza amannya gammwe mulaka ndowooza obudde butuuse mu defininge oba osseeko ne rough budget ey'okuziika kwo mbu kino nze sikyagala kino sikyagala kino sikyagala otherwise nti abaali badde kati bakyadisikasinga ligase n'ogamba olina akapeke nawulidde ku Oulanyah ekyo ne bwe kinaakolebwa abantu tebasobola kivaako. Kyasanya ekitiibwa mu wiruzi ezo baziwa abgontu baziwa oyina agamba nti muzeeyi kakati wale nedda yes bwowulya ng'oli public figure Bishop Tutu tebakigoberera anti South Africa bali nnyo mu tradition no he was a religious person naga abannaye nze mbalabye
ng'amazika kagenzeeko ng'alaba skanda ezigenda amawulire kugira nti sente mmeka ezakoleddwako kataga noona abadde alwanirira bajja kutandika okwekolera bajeti zaabwe nga oyinza obutawandiika figures naye n'ogira sketching eyo nga bwola gundi tutubwegamba kino kijjeemu kino kijjeemu kino kijjeemu kakati bagenda bakijjamu ng'oyine bwayagala okubba it becomes modest. Naye kiwulikika bubi nti abantu tuba nenye okutegeka okubbira nedda kakati olaba mu nziiko baganyo akati bwogenda onyiganyiga bakulaga mulimu okukola oluguudo oluguudo olwo tebalwogera directly eno balubika kuba abeera directly tugenda kukola oluguudo wakyandi bagenda nti okay mu kuziika kwa gundi twafunyemu ki oluguudo aya maweya mu zino ssente mulaka mwe muli ne ssente eziri mu kuzimba ennyumba yaki Oulanyah era ndowooza n'ekibadde kirwisayo mufu batuke ng'ennyumba eyo bange UPDF eri ku speed ekola ki era ebifaananyi bye mwasooka okulaba mujja kutuwa nga byanjaba mulowooze bakamutula muganda we kakati ebyo tulina okutala ofuuka transparent waki tumanye mbu zino ki ssente zikola kino naye ebintu bino byesitaza bannansi bibaleetera okulaba nti ne tugenda nga mu animal farm nti abakulembeze bagenda mu buyinza bo obulamu bwabwe butereere obwaffe nga tebukoze eki kati oba tokyali mukulembeze gwenyini oba weetaaza kati bweddako nakino kyobadde oŋŋamba tukubaganyeeko ebirowoozo benefits ezifunibwa omuntu ng'amaze okufa wano badde kubuuza lightly tuli bamuwa security bagimuwa pakaddi anti pakaddi ko ngasinga bakuwa emyaka bwemuwa omuntu kyemanyi bwana KAIJA muteeka ebintu bino mwebiri anti amateeka tugambe nti lwaki tebigobererwa nga bwebiri muteeka lindako wali Parliamentary Pensions Act erambise bulungi nti speaker ne deputy speaker baba nga afudde ebitundu 3 ku 100 ebyomusala gwe ogw'omwaka omulamba bibigenda okukozesebwa mu nteekateeka y'amaziika ge kyetugenderako oba nedda ndowooza owandibadde ki ekibuuzo bwe kibeera nga tulaba nga sente zo nyingi tubagambe nti muziddemu muzitulemu muzikendeezeeko oba muzongereko nedda kakali kuno okuziika tekuli mu parliament kuno okuziika kuli mu president's office no eketaringira gundi yonna andi kati essaawa zino kuli utuzeno tujja kutuuka tuzifumanye kuba baba abafiiriddwa sibi bali mu kuteekateeka okuziika kwabwe ng'ate mulala yateekateeka eventually gweoli munnamawulire ojja tuyambako maike kagaliko ojja tuwandika akaddako why parliament did not organize the burial ako bantu bajja kukaagala kuba olutegeka lwalondebwa president yes nga lukulirwa ki organizing committee yes nga lukulirwa honorable minister yes naye ng'ate wali wadde olowooza embwe ekyadde kidduse okulonza speaker omupya ateeketeeka okuziika kwa munne naye nga mbuye ekimulonza amangu atuuze olukiiko olunaamujjukira kyokka ekyo kyadde ekikulu olukiiko olunaamujjukira so nti zino namba ziri muga nti abantu gundi America erina etteeka erigamba nti ba senators ne ba congressmen tebaakoleyo tteeka eribassa mu mbeera ey'enjawulo ennyo n'abantu ba bulijjo tebalikolanga nga mmwe liringa eribajjako nti ne libajjako ebizibu nga mwe temukyasobola kuwulira bizibu bigenda maaso mu ggwanga ng'ate abalala biwulira alala mukole etteeka liyinza okuba likwawo ka leverage katono naye ngera kumpi n'oli nti abantu anaafanga bwaba mukozi wa gavumenti mukyala we anaakimanga pensioni ye si bwe kibeera bagikima noono akima ekyaki ffenna nga tukima pensioni eyo neyinza okuba 2,000 eri 5 10 kakadde ng'ekyo bwe kiri naye nga si preyo zolaga nti nga ziringa ezaga nti omuntu ng'alinga bano abataavawo muba mutaddewo classes eziringa babuzo zini basafs ng'eri abalala balina okubeera mu upper class nga balali wansi so nti obwo obutali bwenkanya obuli designed nga buteeketeeke mu mateeka bubi eri eggwanga buleetera abantu okuwalana
buli gwa nti abo the haves and have nots abalina n'abatalina abo against we kati ana okwera we obira oluste families abavu abibwalo mfafudde bebebikira na bebikira n'abagaga bebikira bokka kaga hata taxi nagenda muzaawa bali basinkana mu parking moka bakoleka convoy ekyo kizimba gwanga amagolanga gaga ku Ukraine bagalumba n'olaba nansi bonna n'abadde bweru badda balwane wabeerawo ekintu ekibagatta nti dine gwanga nange ndifunamu nioli bwawulira nge gwanga lye waliwo emirambo egiremere emulago tuzotero byule nga zende zikoze eki zibuze waliwo abalemera ebweru jo nadde njogera ne mukwano gwange lawyer Ivan Boyer gil president we Makerere waliwo musango njago kunyumiza gwe tugezaako okutwala mu kooti nawe nanyumiza omuwala bana abali e Dubai yamukubira namugamba njagala kunyamba nyinza n'obutasulawo ne bamuttaki n'afa n'omulambo ne gulemu okolaki okudda. So those things happen. Kakati bwe balaba nga ate abateekebwa mu buyinza tulekubeera nga abali mu animal farm abagamba nti embizzi bazata gundi sinobo mbo banywa amatanga abate bakolaki baganya olwokuba buwo balina okubeera n'amagezi balina okulya amaki yes that inequality tulina okulwana okulaba nga tugijjawo ekyo njagala kisaba buli omwali ku bukulembeze oba okulevoka nti nze nali manyi tugenda kubeera no weekend ku celebrating musajja kati wamuteeka musikano kati mpulidde bagitemyeko milioni 7 olusanvu batemye ku luliwa kuba nze singa ngambye nti abekika kusendeza okuziika bebagenda okukola weti siramu na traditional activities ez'omutugo bwe nti olabya danga abali e Kampala fe bamusiba mataayi fe tugenda okukwata akasente katubeere muki kati abantu bayitenga ku family age awo yomufu bamuzikisa sente ki ng'olinga alowooza mbu entaana mwali ya sente ezo ekitali kituufu ezo sente bannaffe zemufa nazo ezaagala okubagira ezibemazaamu sente za kibi sente enfu sente zigenda tuleetera obuzibu so mbasaba twekube mu mpulidde bayinza okwogera okugitema 1 billion is very good singa zezikozesebwa budget 1 billion is fair enough ebyo nabyo n'obirabe abafuna savio ajja kukola buli omu akole kubanga ngenda kuziika ngenda kuzikola nange ku budget y'amafuta kwendi nedasebo eri abantu bwe bagenda okuziika bwera zino budget zifana bwezito ekitegeeza governor bwe yafa zaali zifana bwezito ne party president wange ne secretary general bagenda ekabala okuziika teri abawasendeza hoteli teri abawasendeza ki nti abantu nga balumiddwa omuntu ng'akutte ku bantu ng'Oulanyah bantu baakutteko abantu bajja kujja naye akati bw'oteekawo element nti waliwo abafuna entambula gw'okendeeza n'abaziisi nga buli omu alinda akasimu bamukubire nti emmotoka eri wano bw'osaba ebigambo by'oyita accreditation oseeko ssente olaba n'okulozesa abaziisi abamu tebagenda bakkiriza kuyingira kuziika baganda bange bagenda kubakkiriza okugenda okuziika mugende muziike naye nga bannaffe abawandiika gino emiwendo twebaza bannamawulire okubijjayo era manya noono yagiriikinze mugifune oyo yayagala bannayuganda yafaanagana nkalo ka vidiyo kenalabye muntu yasobola okukampa nga bwonyuma abantu nga tomutwala nga soosizo nga taza kuba soosiyo n'akampa bwe nakaopeningawo katono nindabako obudde nindoza ke Nigeria nenkuba sakamala ono ka download kati bankalaba ku TV nga bakazanya ngegwe ngamba eneza ku mukutu gwange nga banna neto ni omuntu yampa akantu kane nakusatu emabega mbadde nako nenga nze ndowooza temuli kantu ng'oli atonyeza ku munne ebiki amasanda ge si masanda amooka ekipiira kati eggwanga erifane kati ababooka ebipiira yawulira mbu olina interest ze z'olinyeeko abantu balowoozezza nnyo ku baana baabwe bokka nga balowooza ensi etandikira ku ye n'abaana be
twali tuwandi tusayininga egundi y'emirembe nga kaluka nakakako kagenda tukali wakati mukyalo mu banangamba nga esaba wandisi w'enaalemu kaya jangu osayini bana bagenda nga nengamba ngenda kujja naga nayogera ebigambo ebirungi nenga era byengenda okwogera bibisinga ddala ki ebirungi nembagamba ki ekijjawo emirembe kwa twagala kuli kuteeka obuteesa emirembe nemagaye ekijjawo emirembe fwaffe mu economics tugamba obutali bwenkanya mu ngabanya ya keeki yebigaga byensi oli naawulira nga taliimu ali excluded kadala abali nga abayeekera ne mugambe era nga ne ku muzindaalo bw'oba oyagala ennyumba ennungi buli omu gy'ayagala bw'oba oyagala emmotoka ennyungi buli omu gy'ayagala bw'oba olowooza square mile y'ettaka yentuufu omuntu okubeera nayo nga buli omu agyagala buli kimu bw'oba oyagala omwana asoma $5,000 tosindika mu UPE 2,000 buli omu byakola ki byayagala kati abanawulidde ekisaasi omukyala wa dream yadangamba nti babuuse ne bakeera ababbi ne bagwa mugundi mu lujja lwabwe ne batemako ennamba z'emmotoka naye ogamba nti weereza ssente $10,000 ne bahowako emu laga nti eri wali eri yongerayo 5 olinayo ku busente ne bayongera balekawo ennamba za nti ekikozesa abaana abo kwe kulowooza nti mwe muli bagagga ffe tetuli so kati ate noono gwe bayita omugagga ow'okumpi nga naye atobyenga bo yalinga bo kati balowooza y'omu ku bali abalabe balowooza abagabanye ku zino ssente so ndi mu kwegaya nkyogera mu mutima mulungi bwe tuba twagala eggwanga lino litambule tuteekemu okwagala kale KAIJA ndowooza ensonga eyo tujja givaako olw'okubaira nti tuli wakati mukungubaga tekinyuma nnyo ate okubanga tutandika ate neera mulimu ekyokuyiga tuba oliawo tubeereko nebyetuyiga mu mbeera eno ate oba bajeti yabadde ya biliyoni 2 ne miliyoni nga 4 ate bwe tumaze okwogera n'okwemulugunya ate ne mugamba nti kati tugikendezezza yino kati tugitadde ku biliyoni ne miliyoni 7 ekitegeeza nti oba oliawo singa mwakirowoozezaako nga bukyali kyadde kisoboka nedda singa bategedde nga bwegambe wakavidiyo kali yasobodde okakwata yabadde nabo nenagaana kino kisusse noono yabadde nabo naga actually abantu abaliikinga ebintu bwe bityo bambi no abantu babeera part of that kati njagala kugamba nene beekuba mutima ne baga nedda kino kati njagala kugamba waliwo abakulembeze abamu abaana balaba endagaano y'amafuta ne bagibaleetera bagiriikinga eri amawulire waki bagise ku social media ensi egikole ki egirabe ate be bagiwa ne baddayo ate eri abaana ne bafiirwa emirimu gyabwe kati bayinza obutakuba na kufiirwa emirimu gyabwe oluusi nga bayinza n'okufiirwa obulamu bwabwe kubanga erimu obuwaayiro obuli anti-Ugandan nti bannange ffe tubirabye so nti omuntu abambi nti abantu lwaki ng'abantu nti si buli omuntu ali mu gavumenti mubi waliwo ne-information gyolwa tukozesa wano tetugijja mu ggulu waliwo ajja n'agigwa na KAIJA mwe mutwogerera ate tetukyogeza twagala eggwanga libeere ki ddungi kale kati wetugenda okuziika omuziga wegambye tibwenadde muwandiikako namwise candle in the wind ne muyite munyenye abantu gye bali bagezaako okusiikiriza ebadde ekyalwa n'okulaba nti erabika ebire bigigwako ate obudde bukeeredde ndoza wafiiridde kwe kumuwa n'obubaka bwe bwe namuwadde ne mugamba genda otugambire katonda bw'omutuukako mugambe naffe Oulanyah bwe namugambye amugamba atya amugambye gyatulese abantu beffe bikyali bubi twebaze nnyo bannaffe abali ku Soul TV program omunye ku makyama nze tusima pro nze nsaba kansabe busabi nti kasitamu atugambye nti kisoboka okwongera okukendeezaako era mwongere mukendeezeeko bwe kibanga kisoboka ate ezo zemutemyeko nze nsaba nti ate zidde oba oliawo awantu wetusobola okulaba nti lazima zigasiza kuba olwo n'okuzikendeeza oba oliawo ne zitatuuka neziteeka okutuuka oba ne zitakola ate oba oliawo ekigasa kale KAIJA twogere ku mbeera ya Congo kwegatta ku East Africa nkikoze olw'okubeera nti KAIJA ali mu ntegeka ez'okugenda mu Parliament ya East Africa gye tumanyi nga East Africa Legislative Assembly olunaku lweggulo
ensi eza omukago gwa East Africa omukaaga zakanyiza era ne zaniriza Congo DR Congo nayo yegatte ku mukago ogwo kati no ekitegeeza nti ziweze ensi 7 nambirira zezikola omukago gwa East African Community KAIJA kyogereko mu ngeri gyagalo kyogerako mu ngeri yonna nenze ekyanumye ekyokulaba nga olwegula abantu bali mu duka abokumulirwano gwaffe eri Congo n'abantu ababunoonya obundabunda abayise nga beeyiwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Neyanzege mbadde ntera okuwa abantu ebyafaayo bya East African Community abasinga oba bitali biwandike simanyi na lwaki. East African Community waliwo abalowooza mbu yatandika mu 63 which is not true. Yali already weeri. Gundi olutalo olusematalo bwaggwa asooka mu 18 Germany nga bagezaako gikkakkanya amaanyi bagijjako amatwale gaayo era erimu ku ttwale yalina bayita Tanganyika nga togigaseeko Zanzibar ogigattako Zanzibar nefuuka Tanzania ne baliwa Bungereza. Kitongole ky'amawanga amagatte ebiseera bakiyitanga the League of Nations. Kati kati gwe Bungereza kati gwe oboolirabirira ne bagita mandate. Kati ng'Olubungereza eyina Uganda Protectorate neba ne Kenya Colony kanefuuka mandate. Never mandate kati nezigata nezibe kanega naye akati ozitambuza otya. Nzijukiranga bagiyita German East Africa. Yes, akati ozitambuza otya. Ne bassaawo gundi bagita Common Service Bureau. Okubaako ebintu bibakolera awamu. Planning ebiresseno gati ale tu planning buno piecemeal bwaffe. Kwe kusobola okulaba nabeerawo gundi Common Currency Bureau in East Africa, nabeerawo East African Railway, East African College, yeri Makerere College, efuka Makerere University. Kyova olaba ti buli mukulembeze wa East Africa yasomerako e Makerere. Makerere ya 1924. Yes, anti service bureau. Tutandiko bikolera awamu. Nga buli kimu. Kyova olaba nti era bwegenda negwa mu 7 n'olwo kyawuli aba pensioners baayo wasobolanga mu Uganda ogenda okola ministry ye Kenya nga teri aganye n'ogera ki so kati ensi bwe zifuna independence niziraga ekintu kino kirungi ne bakisigaza bakoze enguudo bakoze biki bakoze amasayo nti nga bakolera mu kebere research East African Bank Development Bank eno jolaba wanunga ku Constitution Square yeriawo nebira ne babikolera wajja amafuna East African Airways kati netambulira wamu kati bwetuuka mu 7 era obutama ya rusina kirungi bulungi bwayo enkwataganya politics waffe iyo kwenyomo obwenyombe negwa kati bayitawo emyaka mu 99 naga naye ekintu kiri kyali kirungi okukolera wamu ne bakiddamu abakulembeze ba Uganda Gondi Museveni Moi ne I think was it Kikwete Mukapa ne begatta ne bagatu kitandike nagatu job tujjewo obukwakulizo obulemesa abantu baffe okutambula bwe tugatta population zaffe abantu baffe bafuke banyinga katala kagazi bwe biba bya bugagga nga baga mu East Africa mulimu amafuta mulimu kino nga oli ne waba investor nga kimuleeta mangu utugire tukolera research politics tumukoleramu ebyenfuna tubikolere wamu tudemo kufuna nga yakyova abalawo kugera ku market tulina abantu milioni 2 olaga bwe kola ekintu abantu milioni 2 mbafuna sente tulina economy engazi bweti naye ekintu ekyo laba nti n'olwera tekinalabika bulungi politics yasinga okulabika bwova ku summit n'oddako ya minister ne iyala tulina biddamu kuwulira kuba abo bagamba standard gauge buli omu bamusindika genda kukola bibye kakati Kenya nga bwe yali egirowoozako bwejagala n'egikola Tanzania ffe tulabanga etagasa netabako kye tukola netambula mpola natuwa yatandikiddewa bulya mu Uganda yatandikidde basasula abantu abaliwegenda okuyita mpulira kakati bw'ogattako eno era mbadde njogeramu nga nyinyonyola abantu South Africa nti katuba tuweze ensi 7
twajja tujiga bwasoka ensi 3 tugatako Rwanda Burundi tugatako South Africa akati ensi 7 kati bwoba oyina ensi 7 awamu kajategeza area efunye nene nti bwa wakuzinira tokyalina strategies nti osobola okweyagala nga kibagenda nti banansi nga buli omu tokyalina we bakubuuza kakati lwakuba ekizibu kyembadera ngamba nga tukyalina currencies 7 Kongo kyekuleetera ekuleetera ensi esinga ebyobugagga mu nsi yonna yali badde opportunity ekuleetera market ey'abantu tiwoba olina byokola byokolayo bwoba olina byosuubula obitundayo so ekyo Kongo ekikuleetera era nze mbadde ngamba nti era muze mu kampeni yange ngamba tulina okulwana okulaba nga East Africa tugifuula ng'erowooza ku muntu tenabakulowooza ku muntu tenabakulowooza ku wakale saa tugenda watuweza milioni ezisuka 13 America erina milioni 35 so katuba tuvuganya ne population eyo kati ekyebuuzibwa population eyo tugikozesa ki ebyobugagga tubikozesa ki ekitugatta abaana byabufuzi si babafunamu okuba bw'osanga kati mu Europe nti awatali mirimu bu Cyprus obusobola gundi zikuye ekizagala kuzigasa ku European Union kulaba nti tugira leverage nti ekendezaawo ku buzibu nti nsobola okugenda wali eri bw'oba olina ettaka nga liriko olutabazi n'awakalu eddene ogamba eri waggulu gye nja okuzimba naye akati bw'oba kano katobazi kokka koolina oba okafiiramu ogunoonya wali eri era gundi manifesto yange kyengamba tujjawo restrictions oba ebiremesa abantu tujjawo work permit nga work permit y'omuntu ye national IDM eggwanga nga batugamba South African gundi passport nga bwe ngenda kati nti ku airport mba ngende Kenya setaga visa ngenda ku airport ne mbalaga national ID ne bakonamu ne ntambula ne ngenda ebyo tulina okukola tulina okusaawo research nga tumukolera wamu kuba research okukolera buli nsinga ekola ye ugenda okwesanga ba research director mwina 7 ekifo kyomu ezo sente ziddukiraawo ebintu ebyo twetaaga tubikolera wamu tukendeeze sente zetukozesa tugambe nti projects ndi bwe twagala gaali ya mukka tuba twagala oluguudo olulinga olwetoola East Africa yaffe tuluzimbe tugembe lwetaaga sente mmeka tutandikira neeno lujja gattira wano ebyo abantu bajja biwulira nga balako ne zimark East Africa buli omu ajja gamba nti omutemu gwange kankole ki kanguteekeyo olw'ekizibu Uganda yeddira bulungi mu butasasula yes size babanja twetwali tulinga abayitise ki kati foto singo kikubire okuba enduulu naye ate okutuuka mu sente ezikitambuza Burundi yesinga okubanjibwa Uganda awo neddirirawo Kenya laki ovula oli bwali bayomba nga munaffe twagala ba staff nga batubuuza mu sente ezisasula zigenda kuvaawa awo ensonyi ne zitukwatamuko Kaija tumbwe tusibule kubanga akadde kaffe kaweddeko ndowooza ng'owumba ku nsonga eno ey'omukago ndowooza munnansi kati yandibadde akola kimudakiika emu yokka nedda munnansi okuganyulwa mu ntegeka nedda munnansi ekizibu alina okulwana okulaba nga annyonnyola abakaba ba palamenti batandika okulonda abakulembeze abagenda okuteesa ku nsonga bananga okubanja ezibayamba okufunamu opportunities bayireze gundi agamba nti creating a community of opportunities nti omuntu amanya kino nkifunamu kale siibula tuve kunopewo njagala okusiibula mikwano gyange tinsaba Katonda abankuumire abakyanoonyiza ayina omubaka gwamanyi wa parliament muŋambire nti KAIJA ono yasaana okubeera omubaka akiikirira eggwanga kubanga nze ngenda okubeera people's MP kale Solo TV kuli era kujja okusigala kuba Jeffrey Mugerwa atutwala mu kitundu eky'ebyemizannyo amayinze tusiima Apollo katubagaliza olunaku olungi ate tudde mu lunaku olw'enkya musibe bulungi era mweraba